po jako akawuwo. Twagala eggwanga nalyo mubeere nga mwenyikira mu kulonda ani anaayitawo. Nga Uganda yeteekateeka okujaguza olunaku lwa sayansi tekinologiya wamu n'obuyiiya oluba obulinga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e11 mu nsi yonna, minisitule yakuno evunaanyizibwa ku sayansi tekinologiya n'obuyiiya etongoza Sabbiiti Namba nga muno abantu ab'enjawulo abaliko be bayiiyizza ebyenkizo mwe bagenda okuwangulira n'engule. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, minisita avunaanyizibwa ku nsonga eno Honorable Dr. Monica Musenero akakasizza nti Uganda yakukuza olunaku luno era ng'onalambuludde n'emitendera 6 abagenda okuwangula engule mwe balina okubeera ssaako n'engeri y'okubalondamu wasinzidde okusaba Bannayuganda okwetaba mu kulonda kuno okusobola okutumbula obuyiiya mu ggwanga. Nga twagala eggwanga nalyo mubeere nga mwenyikira mu kulonda ani anaayitawo. Tulina abantu b'emirundi 6 bakola competitions za mirundi 6. Kati tujja kuba nga tubafulumya ku mikutu gyaffe mu ggwanga mwenyigiremu. Minisita Musenero agambye nti empaka zino tezigenda koma ku mulundi guno gwokka era nga batasobodde kwetaba mu za mulundi guno abasabye nti mu z'omwaka ogujja banguweko era beeteeketeeke. Bana innovations zino za buli Munnayuganda yenna omwaka ogujja bwe tubayita nsabmitinga bye muyiiyizza tubiyise mu kasengejja kano abantu bonna beenyigiremu. Naye bano bonna abayiseemu oba abaawaayo abeenyigira mu competition eno buli omu agenda kuba nga alina kyafunayo. Buli omu agenda kuba nga alina obuyambi bwafunayo. Abamu tugenda abatendeka, tugenda abasomesa, bagenda abawabula, bamu bagenda funayo sente zibasapootinga. Alani Muhumuza omu ku bateesiteesi ba wadzi zino atulambululidde emitendera gyonna egigenda okuyitwamu okulonda omuyiiya gw'osiimye asobole okutwala obuwanguzi bw'abo abasinze okuyiiya ku mulundi guno. One needs to go to the website gcic.go.ug/vote. That is gcic.go.ug/vote. And when you're there, you will see a list of all the top names, the top 3 names, the categories. You will select your favorite. If you want to see details, you can click their name. Engineer Sebiranda Moses ono ng'azimba injini za tractor asaba ministry evunaanyizibwa ku nsonga eno obutagikomya ku mulundi guno wabula egendera ddala mu maaso abayiiya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ebazimbire ne resource center we basobola okusomera n'okukolera ebintu byabwe ebyenjawulo okusinganga okuziteeka mu Kampala mwokka. Tulina okufuna resource center mu Kampala. Sente ebeerenga owamakinde division eri Katobere Makinde. Owanakawa nga tulizo kwa nabwete nakawa owa Kampala Central nga tuli wali mu wakagugu bwe wano wonna waguliddwa twagala futi 10 mu 10 nga tukola lufu naye kwe tubeera mu nyumba z'enkoko. Ono era asabye abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga eno nti omulundi omulala era bategeka enteekateeka eno batandikire masoso g'ebyalo olw'ensonga nti naye waliyo abayiiya bangi okusinganga okutandikira ku mutendera ogwa waggulu. Mwandibadde mwatandikira dde eno n'olaba ab'omu kisenyi bakola batya, ab'ekamwokya bakola batya, bano bakola batya, n'ojjamu ettiimu gy'oyinza okutwala ekkololo esamba efayino ne pulezidenti abeewo. Naye kati ettiimu esamba omupiira naye nga pulezidenti agira balowooza ya Uganda kumbe wanoonyeza nnoonya. Nina obweraliikirivu ojja kusanga akola emmotoka nga mutudde emabega mu China mugira ati. Emikolo emikulu egy'olunaku luno gya kubeera mu kisaawe Kololo era ng'omujaguzi omukulu wa kubeera omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mulala agenda kuleeta Kalasinga w'e Kenya. Yagira ati Kalasinga ati wandi tugenda kutandika Jinja naye batuwa amagezi naffe mu promoting bannansi.